Amanya luigare isa bakibinga mbaniriza mwenna abatulaba tunoonya ekintu kimu kiki kye tusobola okukola kusobola okubanga tulwanyisa obwavu mu gavumenti mulimu ssente naffe bennyini tusobola okwetandikirawo ssente zaffe ebiseera ebisinga abantu bagenda ne bagamba nti abantu baavu naye ze kyendowoozaamu kiri kimu tetuli baavu naye tulina ekizibu kya mindset omuntu okubanga ye buli lw'omugamba okubaako kyakola 90% balina kye tuyita state mind balowooza bya bufuzi obw'obufuzi bumalidde abantu ebiseera ebisinga so nga ate ebyobufuzi binyuma ng'olina kyokola gwali eyo atulaba oba ali eyo andaba kati essaawa eno twava mu first quarter ey'omwaka emyezi gino omukaaga kiki kyokozeewo twava mu first quarter tugenze mu second naye ng'oyinza okubawo nga toyina kyokola essaawa yeeno ey'okweyobola oyina okwezuula tulina enterprises omuntu z'asobola okukola ng'okolera waka mu space entono nabagamba abaze bakufollowinga videos zange omuntu osobola okutandika n'enkoko koko 5 loko kroira rainbow oba saso ng'enkazi ziri 4 empanga emu mu mwaka gumu n'oba ng'olina enkoko 7 luno si lwali naye mbagamba kiki experience kyeri oba seekyo osobola okugenda mu livestock gwandaba bw'oba toli musiraamu kikwetaagisa embizzi 2 naye ebika by'embizzi bitya tulina ebika by'embizzi mu nsi Uganda 5 ebitegeerekeka tulina large white otegeera otya nti embizzi bagiyita large white eba nnene eba mpanvu ekijawulamu eba n'amatu manene naye nga masitufu eyo gye bayita large white ne tubeera ne landless omanya otya landless eba nnene egejja ezitowa ezaala bulungi naye kwojawulira amatu gaayo gaba magazinga gaagwa wansi eyo gye bayita landless ne tubeera ne gye bayita wasex eba nnene egejja ewanvuwa naye kwojawulira kutya yenzirugavu ng'erina ekiba ekyeru mu kifuba wano obanga njeru ng'erina ekiba ekya black ekiddugavu bw'eba njeru eba n'ekiba kiddugavu bw'eba nzirugavu ebeera n'ekiba ekyeru eyo gye bayita wasex ne tubeera ne kambura nnene ezitowa naye ate eba nnyimpimu ku biri ebika ebisatu ebyasoose eba n'obutu butini nga bwasituka ezaala wakati w'ebyana 6 ne 18 mulimu abandaba wano ku YouTube ku channel eno nansindikira message nti yazaala 20 kati gweze zibe zizadde 20 kitegeeza nti ennywanto eziri ku maama waazo tezimala kuyonsa zino zonna olina kuzigabirira kambura eba n'ekigodo kitini era kati embizzi eddira gye basinga okwetaaga ne tubeera ne Duroc eba ya brown oba emyufu eyo yo terina kigodo yekyasinze kubanga eriko akatale so kati abali eyo abatulaba nkwebaza okulaba vidiyo eno naye woogirabira gisharinge girayikinge subscribe buli kye weetaaga okumanya ku kikwataganaku pigare ebika 5 large white amatu gaba masitufu nga binene landless amatu manene nga gaagwa wasex yebeera n'ekiba wano ku magulu ag'omu maaso bw'eba njeru kiba kiddugavu ekiba oba ekisipi bw'eba nzirugavu eba na kyeru egyo bayita wasex kambura mulimu enjeru mulimu ezabitanga n'enzirugavu ezo kambura bwe ngamba eyabitanga bw'oba oli muganda okimanyi bw'obamu omusaayi omusoga ye y'amabala black white oba brown white
ng'amabala eringa ngo eyo gye tuyita eyabitanga. Eba n'obutu butono nga busitufu. Eba nnyimpi ezaala wakati w'ebyana 6 n'20. Ekula ezitowa. Embizzi esobola okumala emyaka egisukka mu 8 oba 10 ng'eri awo eweereza oba ezaala. Bw'eba ezadde n'emala omwezi mulamba gijjeeko ebyana ofune w'obikuumira. Ojja kwesanga ng'oluvannyuma lw'emyezi emirala 2 ng'ate ewase. Ndi musawo wa bisolo. Nasooka kuba musawo w'abantu abaze ba following ekyo nakibagamba dda n'olwaleero ngenda kiddamu. Ekyanzija mu busawo bw'abantu 90% tebaalinga balwadde naye baalwalanga lwa bizibu. Muntu tayina mulimu, tayina kiyingiza ssente, kati nga bw'abigattagatta talya tanywa. Najja mu ddwaliro nga mulwadde ne ŋŋamba nedda ndi mu kifo kikyamu kangende nsoma obusawo bw'ebisolo abantu mbasomese endabirira n'ensijanjaba y'ebisolo ennunda yaabyo. Bw'onooba obiyize kitegeeza ne ssente ojja kufuna. Mbagambamu olwaleero tutunuulire ku kigambo mbizzi n'enzimba y'ennyumba yaazo. Ekisooka mu byonna oyagala kuzimba nnyumba ya mbizzi, tusobola okuzimba mu nzimba 3. Esooka tulina gye tuzimba nga tusimye kinnya ne tuteekamu sawdust oba omuddo gwe basaaye ne gubeeramu wansi ne zibeera kungulu. 2. Tusobola okuzimba nga tukozesezza mbaawo nga zibeera waggulu, musulo n'ebirala nga biyitamu ne bikunkumuka wansi. 3. Tusobola okuzimba nga tuzimbye wansi nga tusemintinzeewo. Naye bwe tukola floor toyisaawo niiru, nedda yisaawo kipande kyokka. Kuba singa oyisaawo niiru n'oyiwako amazzi oba neefuka ejja kuseerera egwemenyeke. Sikiwagira. So kati ezo ze nzimba. Bw'oba ozimba situla ennyumba teekawo bulooka 5 zokka okuva ku foundation ku ground bwoti. Waggulu wasigale nga weereere. Waggulu tusereka. Mulimu abamu abagamba mbu embizzi teyeetaaga kuserekera gundi. Embizzi yo waliwo we yeetaaga nga teyeetaaga direct rainfall. Nga teyeetaaga nkuba kugikuba. Erina weerina okubeera nga wo tewaliiwo musana direct oba nkuba direct. Yandibadde fuuti 3 ku 5 ng'eri mu maaso gy'oziteera bibbawero oba bitrafu mwe zinywera mulina kuba mazzi ne mwe ziriira muyina kuba mmere. Bw'eyagala okufuluma n'eddeena emabega etali nsereke n'ebanga gyefulumya kasasiro waayo. Embizzi eno mugirabanga etategeera. Naye embizzi bw'obanga wagitendeka bulungi nga wagiteekera ekifo ekigimala tesobola kupama weeriira. Naye mwabamu ekyo temukirowoozaako. 2. Embizzi kye kisolo ekiri awo ekitalinnyira maama waayo, ekitalinnyira muwala waayo, ekitalinnyira mwannyina waayo. Kye kikyasinze kuba nga kirina embeera emanyi kigambo buko kye ki. Embizzi eno kigyetaagisa buli lunaku n'oba ng'ogiwa amazzi mw'enaabira, eitha ekibaafu oba okugifuuyira. Buli lw'enaabeera nga weebeera efuna amazzi agagimala, abeesobola baziteekerawo ebidiba ne bagiteerawo ekyandibadde nga kaddaamu akatini oba ka swimming pool, nga bw'eva eno emaze okulya egenda mu mazzi gali n'enaaba n'ekomawo n'eba nga terina buzibu bwonna. That means nti embeera ejja kuba eteredde. Eyo y'enzimba y'ennyumba y'embizzi. Kozesa embaawo, kozesa emiti, kozesa bulooka okusereka, seresa amabaati, ddira ebiwempe teekamu akaveera oba okuseresa essubi. Buli kimu kijja kuba kiyamba. Njagala okozese matiriyo z'osobola ofuna, teweeteeka ku kyotasobola.
kati gombuuziza nti akasajja koogera nnyo gwe bw'oba onneetaaga essimu gy'olina okukubako nnyangu eri 0772 38 78 14 0772 32 78 0772 38 78 14 0772 38 78 14 gwatambulira mu Airtel 0752 48 78 14 bwe kiba kiganye you send a text message nze nja kukubira kubala oluyange kugabana ku bye nasoma ku bye nayiga okusobola okubanga naawe osobola obigabana naawe ebintu ebimu ngenda nembibagamba nga biri uncomfortable kati saawa eno gwandaba bye twasomanga emabega eri oli omuntu ayinza okugamba nti mu ssomero basomesa essaawa eno Canadian prairies ne basomesa omwana owa primary the leaf the parts of the leaf nga balinga abatusomesa nti kati batusomesa kuyiga kulya mayirungi naye nga ate ebitugasa twandibadde tusomesa abaana what are the plants ze tusobola okukolamu eddagala okwejjanjaba ffe ng'abantu ebinyonyi n'ebisolo. I think that can make sense. So tunoonyamu ebintu ebimu ng'omuddo ogwo ogukwetoolodde awo njagala bw'omala okulaba vidiyo eno obanga okyandaba fuluma ebweru okuba omuddo oguli ebweru awo ebifaananyi ogunsindikire ngenda kugamba nti guno gujjanjaba kino ng'okozesezza kino naye omuddo ogutwetooloddeko nga tumanyi nti lyeddagala lyetujjanjabisa ekigagi kye mulaba ddagala kannakasero ddagala omululuuza ddagala ekigoogwa ddagala galiki ddagala naalongo ddagala makaayi ddagala ekiroowa ddagala bingi ebintu bye tukola okusobola okuba nga tufuna eddagala erijjanjaba ebisolo omuntu n'okijjanjaba olwaleero n'okisala olw'eggulo nga tolina buzibu bw'ogenda funa ekikwatagana ku kyennyumba mbasaba abatulaba share this video subscribe ate era you like it tujja kubanga tutambula ffenna ennyumba bwetyo bwefa